kimukozesa eyo Shayatin gyenjogerako nga yakusibako empeta bakugamba fumbirwa nti nze nkyasitadinga basajja bano nkyabasitadinga munange sigwa abeera ayogera amawulire gassanyu mu kukikutegeeza sigwa abeera ayogera bagamba omusajja muleeta akuwoobwe nti akyamusitadinga sorry Iblis egenda kukosa mpaka lwenakuzaalamu abaana kubanga era weebali ng'oliye mukyala naye aloota ali ku mbaga aloota bamuwasa ate nga bamukuba embaga ya kadaali Ibirisi yennyini nga esazeewo kakati kukiggala esazeewo omukyala waayo emugjewo mu bangi kyova abo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Qur'ani wano mu surati Ar-Rahman Shayatin zijukizaako aya eyo Allah eyogera ku insun lam yatumithunna insun qablahum wala jan bali abakyala bali mu jjana ebimu ku bitendo byabwe Allah byali abogerako bakyala mbeerera tebalabangako ku kitonde kyonna kisajja wala jan yadde jinni kitegeeza gwe omukyala osobola okufumbirwa ng'oli mbeerera mu bino mutegere naye nga toli mbeerera nti Shayatin tekukozesanga bali ab'omujjana balina ebitendo ebyo oli mbeerera eri abasajja abantu era mbeerera eri abasajja mu majini naye gwe oli mbeerera tolabanga ku musajja yenna naye toli mbeerera kubanga osula ne Shayatin zikozesa ekiro mu majini oli walubeerera era gakuzaalamu n'abaana so kati oyo zirina obusobozi obakolako ekyo then oluvannyuma ekirala zirina obusobozi obufuka n'okufulumya entanda zaabwo ngamba ekyetaaga ekinene Shayatin zimanyi okufulumya entanda yaazo mu sisitimu yo bwe ziseeka obukyafu bwazo mu sisitimu y'omuntu musajja oba mukyala okukakkana bwe bayita obutafaali bw'omubiri butandise okuba samasoti bufunye environment gye butategeera bulungi ne bugetinga adopted ku environment eyo kakkana bagamba nti afunye uterine fibrosis ayina ebizimba munda ayina ebizimba wabweru wa uterus ebyo ne bihappeninga bw'obanga tokkirizanga nti Shayatin ze zikola ekyo ogenda kutoba nabyo bajja birongoosa bajja kujjanjaba tolitereera okutuusa ng'otadde mu nkola ekyo Allah kiyateeka mu Qur'ani nga kyoteekeddwa okuteeka mu nkola kubanga yakugamba wanunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa suratu Isra aya 82 wanunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wala yazidu adh-dhalimina illa khasara la hawla wala quwwata illa billah eyo khasara eri wano mu dunia ne ku akhira bintu bijjemu omuzannyo omulaba ali serious Iblis eri serious Shayatin ziri serious mu kutukosa ne mu kutujja ku mulamwa mu dunia tuveemu nga tukaaba nga n'akhira kukuba bibobe ofunye ebizimba mu system nkubuulidde nti Dasim yali mabega w'ekyo nze nkubuulira mukulu oli mutabani wa Iblis ndolwakubadde abawalimu bwe baba bajjanjaba abo basomawo batera nnyo okubabuulira gana ga khadimu amamu ne babuulira ku zino amirul baiti ne babuulira ku ashiku obo boogera ku bakulutu kati abo bakulutu mu ministry ziri zenjogerako ez'abatabani ba Iblis abataano gambye yo Dasimu abeera lubuto lwa Iblis lwa Shayatin era ne bwaloota nga azadde omwana mu mbeera bwetyo eyokuba nti aloota akozese era abamuzadde abamaze Iblis okubeera ng'agisuulirawo ezzadde ate Iblis mu baana Adamu yeeriisa nkuuli Shayatin Allah yagiwa gestation period ya nnaku 39 mu mubiri gw'omuntu buli luvannyuma nnaku 39 ezaala ate lwezadde abatono etandikira mu 2000 bwe bwana bwe netugamba nti esuddewo eddenzi netugamba nti esuddewo eddenzi tugamba esuddewo olukulumuli
buli luvannyuma lwa nnaku 39 yo togibuulira terina biseera bya nifaasi kasa wayita 39 olutalo lwe tuyina nayo kwe kubiisanya nayo okubeera nti tetugikkiriza kututuula mu sisitimu zaffe era beetudde bangi mu sisitimu bakaaba alusaazi nabagamba nti buli wowulira nga ekirwadde kyonna mu mubiri nga kirimu okukunyoola kirimu okuwulira omuliro omanyanga bumanya nti shaitaani kubanga kyekitonde kyokka Allah kyeyatonda mu muliro era kyekirina obusobozi okupurezentinga okweyolekeramu kifaananyi ekyo ekyomuliro so totugamba nti alusazi ennuma ate mbu zinyoola ani yagamba nti ebbwa linyoola ebbwa terinyoola bajjama mwetegereze mumanye tuli gynecological system bizimba munabaana z'abakyala mu either inside or outside kubanga atamanyi uterine fibroids kutegeeza a developed mass inside or outside the uterus sometimes bigenda ne bizimba straight mu endometrium wall oluusi ne bibeera nga bizimbye almost towards the fallopian tube and the oviduct kati ogenda okwetegereza nga already bagamba nti kano akapiira ka fallopian tube kafunda kazibikira something grew below it then mukugejja ne babe kubanga buno butubu bwetwogerako nga bwe mubulabaawo mu bifaananyi obutubu bwolaba buli sensitive kantu katono bwe kati ate kalina membrane yaluwewere nnyo kyonna ekikakwatako kambuka bwambusi kati ko nekagira ebintu bya Allah byewuunyisa kubanga era ne bwabeera mwana weewuunya engeri Allah gyamukuumira munda mu lubuto omwo kubanga ate Iblis webanga yatuulamu ngamba dasi mu ngeri mu system ya mukyala bana bafuna zi miscarriages nga ye buli lubuto olugwamu luvaamu ebiseera ebisinga omuntu bwato ne bwabanga abadde agenda mu periods ziba zimuyisa bubi zimuluma lwaki zimuluma kubanga already afulumya ekintu ng'ate shaitaani ekifiidingako kwerya kati bw'amala okugenda mu periods ate n'amala n'asisinkana bbaawe bw'ebeera terina byerya mu system etandika okufiidinga ku spams z'omwami netandika nga kwerya olumukyala nga tafuna lubuto yo kwerya Allah bw'asaasira n'emisinga olubuto ne lukwatayo kati ate tandika kufiidinga kwekyo kyetuyisa olubuto nitandika kulya kwekyo okakkana era nakyo kimaze nekibeera nga kidyabulukuse naye ebintu bya Allah byewuunyisa kubanga liba ttondo ly'amazzi erikombayininga n'eggi ly'omukyala lyaba alina mu ovarian follicle eriri mu oviduct erya ovulatingibwa then kikwewuunyisa omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ati inna ahadakum yajma'u khalqihi fi batni ummihi 40 yawman nutfa ennaku ezisooka 40 omwana Adamu abeera mu lubuto lwa mama we nga mazzi buzzi naye munnanga ate gaba tegayiika ebintu byewuunyisa omukyala ne bwe yeewunzika tasobola kuwulira nti kati gayiise sayidi eri agawulira mbu gavudde Allah alina waagakuumira nga ate tegayiika gali awo gali stationary tegamuvinga era Allah n'akirera nekifuuka ekisaayisaayi Allah n'atandika okuteekako okugulu ate era n'ateekako okugulu n'ateekako omukono n'ateekako amaaso omukyala tasobola kubeerawo ng'atambula neyeewunzikira sayidi eno ti ate kiki anti Allah ataddeko okugulu ne awo Allah adde ateeka mu mutima ebyo Allah byesigaliza mu lutimbe kasita yatubuulira process nti walaqad khalaqna al-insan walaqad khalaqnakum thumma subhanallah walaqad khalaqnakum min nutfatin khalaqa aya nga bweri mu surat al-mu'minun jerabiddemu thumma bas aya bwetyo nga bwetambula ne mu matini gaayo mujja kugetegeeza aya ya 12 mu surat al-mu'minun insha Allah olabe Allah yewe yamala tubulira ebyo n'amala n'ateekawo kateni ebirala n'abikolera mu lutimbe nga byo tebitegedde kuba bwe byetegereza tolaba nti Allah ateekamu emisuwa kati n'ateekamu omutima n'ateekamu amawugwe n'ateekamu amaaso yiya kubuulira jeno nti ntonze omuntu mujje mu ttaka afuusa amazzi kisaayi kati kinyama bw'amalirizaawo n'ateekamu amagumba fakasawuna al-idhama lahma Allah n'amala ye chapter n'agiggalawo
n'amala nadda mu lutimbe kati ali mu kuteekawo n'amala nadda mu biri n'abyesigaliza emisuwa engeri gy'awa yalingamu sisitimu ebyo abuuziza ekyo olubuto ky'Amajiini agyewuunyiza nnyo n'agamba ate okuluma omugongo ali lubuto lw'Amayembe tinaku zino bagamba ejjini baliyiyewo omubiri kubanga lyo lizaala 1,2 tetugambe nti liyiyewo omubiri ate nga mulimu n'ag'olulyo nga lyo lizaala 8,200 bya lulyo kati gwe n'owangaala kuva buto wakula osomba amazzi eyo ku kidiba n'oleeta ewaka n'okula n'osoma n'okula nga ziri omwo zikulidde muli olaba mwana kumutuma mulawa aleeta jjiiko omwana omumaze piki naleeta akataasa gwe tobitegeera naye ye yennyini tali yekka olaba mwana akaana kaba kakula myaka 2 oluusi myaka 4-5 awo ng'akaana bakasaze ebimemeya ng'enviri tezenkana nga basaze wano eno nga basaze ne bazimalayo wano nga waliwo ebisigaddewo nga bo mu magezi gaabwe balaba mbw enviri zenkanye era zinyuma era nga ne mu ndabirwamu balaba zenkana so ng'olwedde omubaka yakakasa sallallahu alaihi wasallam nti bwemukirabanga ekyo mumanyanga nti Iblis eba yamuteekako olukomera abeera mu bantu ba Iblis be yabuukinga edda begenda okukozesa emirimu gyayo ne bw'aba seeka ng'omulaba asala ebintu ebyo omugamba nti Iblis yakubuukinga ojja ne bwamukyala ng'akutte ebiviiri ebitali bibye nolaba nga abyongeddeko bajjama tebali bokka kubanga omukyala omutabani ow'okusatu wa Iblis ayitibwa Awaru yakulya minisitule y'obuseegu kankwe fomula ennyangu eri nti buli kyonna Iblis kyemanyi nti okifunamu empeera yakiteekamu emitego to the extent sallallahu alaihi wasallam yatukakasa nti abakyala mitego gya Iblis mitego gya Shayatin kwetegera n'abagenda okubendako bonna jiba Iblis eba yatega mutego ng'ekozesa mukyala kamasu manduso oba wange gwe nnineeka oba wuwo gwandaba oba gwe kennyini omukyala ndaba bw'owulira ekigambo kya nnabbi bwe kityo oba osaana kukola ki kulwana nnyo okulaba nti Iblis ekujja mu mitego gyayo okuwangaala nga gwe onyweza nkolagana wakati wo na Allah mpozi n'okwejjanjaba Shayatin omukkiriza yenna tazibya era takeesa nga teyejjanjabye ku Shayatini ayagala tayagala oyo gwe bayita omukkiriza era Allah gwaba ajja okusaasira okubeera nti amuwangaaza mu duniya muno nga mulongoofu. Tusaze magezi ki okujja ebizimba bino munnabaana ffe tugenda mu nsonga zitulumwa nnyo. Nze ndi musajja naye hani yanfuukira ekizibu ate kati baŋŋambye ne prostate yagaziwa. Golowooza prostate bw'oli emmere egenda mu prostate eryoka egaziwe oba omusulo gw'obeera nagwo omungi bwe guzitowa ennyo ne guginaanuula. Golowooza kiki ekigigaziya? Kale gwe oyinza okugamba ogenda emmanja oluvannyuma lw'ewiiki wala agenda emmanja oluvannyuma lwa wiiki oluusi nnaku 3-4 nga yese butagendayo ng'asoose kulinda Iblis emala okufuluma kubanga bw'olya ng'osomye basmala eno mekanizimu mugyetegereze bw'olya emmere ng'osomye basmala Allah baraka z'emmere zonna aziwa ggwe ayalidde eyasomye basmala. Naye bw'omala okubeera nti olidde ne baraka Allah aziggyemu, Allah ayina mekanizimu gye yateeka mu lubutaawo to the extent nti emmere eno bw'emala okudayigestingibwa bagisindika paka neyingira mu bomanizi kapiso mu kidini. Kati kidini erina omulimu gw'okusepuratingamu emmere ey'omugaso egiweereze ku kibumba kubanga ekibumba kyekirisiivinga oxygenated blood ne gugattibwa omusaayi ogwo ne gugattibwa n'emmere eno ey'omugaso. Kati eri ebikyafu gye tuyise entanda byo kidini n'ebireka eno then nesooka ejjamu excess water nejjamu excess sugar excess salts ebyo bwemala okubijjamu n'ebirala nga uric acid acetic bino kyetuyita ebino ebikozika heartburn
bino ebya subhanallah uric acid ne acid reflux ebiri excess byonna n'ebisakingayo n'ebyeta byo birina kufuluma wano ng'ofuka era wootegerera nti omubiri gwo tegulina mazzi kwe kufuka omusulo nga gwa yero kidini bwebadde esecuratinga ejjamu esengejja ebiri excess eremedde osisinkanibwamu amazzi agali excess yensonga lwaki omusulo gufulumye guli concentrated nnyo naye bwesinkana nga amazzi gamala omusulo gufuluma gwa colorless era ssebo nobeera nga naawe weeyagala naye abantu abasinga obungi bwalaba omusulo nga gwa yero alowooza nafunyemu omusujja alowooza so omubiri guba gumusaba gumugamba nti amazzi tetusanzeeyo genda onywa amazzi agamala kati bino ebiri excess byeŋŋambye entanda eyo entanda obukyafu bwotwale mumanju mu toilet bwe buba bumaze okubeera nti busengejjebwamu emmere eri yonna eya baraka ne busigala eno ng'olina Shayatin mu gynecological system zo zijja zifiidinga ku bukyafu obwo bwe zimala okubulya gwoba tolina byotwala mumanju not until nga zo zimaze okutuuka ku leve efuluma ate zitera kufuluma Shayatin zifulumira wakati w'ennaku 3 ku wiiki ezimu zisukkanaho y'okufuluma kati olina kugirinda emala okufuluma abamu mwagala okugenda ne babakuba enema ne mukaka bukasi bukyafu okufuluma ani yagamba nti obukyafu bakaka bukake eno sisitimu tebakakankake okubeera kubanga eri ku auto eri automatic Allah yagikola nga yo ebintu byayo byangu si byakukaka tokaka kintu mu sisitimu yo kakati abamu bagenda ne babayisa gundi sabuni wansi eyo babateeka mu tube nebasooka bafuluma olufuluma nga si lwa bulijjo ate ne bafundikira nga kyakaseera ako kikomyawo so nga ate Iblis yebeera yakoze obukyafu obwo bw'osiitaana okufulumya omuzungu kyayita constipation awo jabuddewo okolwa ebiseera naye nga insha Allah mukkirize tujja kutandikirawo mu kugaziyaamu yagadde mufunulire mu solution buno abadde ng'amanyi nti alina bizimba bwagenda mu nsonga tavaamu babeera periodi zaalumizibwa nnyo bwagenda mu nsonga naali bibaddiriza mu biological terms naye bwe mbiteekamu abamu bantawaanya ate yaga kati amenoria abadde ategeeza ki ate amenoria mweno kimukyusiza nga amenoria kitegeeza persistence or absent menstrual periods nomugaa ate dysmenorrhea kyeki nemugamba ekyo kitegeeza painful menstrual periods kale mba mwagala mbizze mu luzungu olugondagonda kati mukirize mbyogerenga mu lulimi lwetutegeera omanyi nti ogenze mu periods tovaamu olumizibwa nnyo ng'oli mu periods okufuna embuto kizibu ate bwekebeza mu byuma byonna bakulaga oli fertile n'omwami wo bagamba enkwasa alina n'ebintu byonna ebifaanagana bwe bityo kasa kibanga kyekuusa ku sisitimu eyo biidhinillahi taala osobola okulwana ennyo bw'obanga obuliddwa amadagala eyo mu malwaliro mu basawo ba bakujjanjaba Allah aba akusaasidde osobola okujja ng'oli committed mu kukozesa eddagala lye mba naakutabulira biidhinillah oteekeddwa kuba committed si kujja wano ate n'otukaabirira ate gwe mulwadde ate gwe akaaba mugenze mu malwaliro musaasaanyize ssente bwe muba mujja wano nga mulyoka munkuba amawulire sente zonna zatuggwako anti bulijjo tutambula eyo kati ate wano woolina otteeka ennyingi ate weoyagala otteeka entono bajjama nze sikkiriza muntu kuyisa maaso mu bintu bya busiraamu ate nga biri ebyobukaafu ate byabiwa ekitiibwa biidhinillah era bw'onajja bw'oba oyagala jangu bw'oba toyagala ogira obeera eyo biidhinillah naye tusaba Allah faleme kutujja ku mulamwa gwa kutuyisirizaako baana Adamu butagenda mu masabo okkirize nti ekirwadde kyonna bwe kiba nga kiganye solution ebeera tekomye entegeera yebeera ekomye wabula era kimanye teriyo mazzi ganyirira nnyo g'osobola kusinkanamu byennyanja saba Allah akuwa amagezi ag'omugaso otegeere ekigambo ekyo amazzi aganyirira ennyo tegatera kubaamu byennyanja amakyafu ge gatera okubaamu ebyennyanja abavubi bakitegeera ekyo kimba ntegeeza ki nti gy'ogenda okujja ekituufu ojja kusisinkana nga yo teweetaaga kuteekayo ki
muwogo kasente kyokka ate eri ewakyafu ate yo gyokolaki gyoyiwa naye ng'ate amazzi amayonjo ge gabadde gagenda okuyamba okuterera obuki obulungi biidhinillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa kathara llahu min amthalikum. Mujja kuba ku namba z'essimu ezo, ayina kyabuuza oba ku WhatsApp namba eyo insha Allah obeere nga okibuuza. Onaaba tokinyonyose bulungi tusobola okigaziirizaamu eri gye tuyinza okuba n'akadde akatali ssaawa zino biidhinillah. Then n'aba treatment nammwe mujja kunnoonya bwe munaaba mwagala biidhinillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa kathara Allahu min amthalikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.